Zabbuli 48. Mukama mukulu agwanira okutenderezebwa ennyo mu kibuga kya Katonda waffe ku lusozi lw'olutukuvu. Olusozi Sayuuni lulungi mu kugulumira kwalwo, ly'essanyu ery'ensi yonna ku njuyi ez'obukiika obwa kkono ekibuga kya Kabaka omukulu. Katonda yeetegeezezza mu mayumba gaakyo nga kye kiddukiro. Kubanga laba, bakabaka baakuŋŋaana ne bayitamu wamu, ne bakiraba ne balyoka beewuunya, ne batya ne banguwa okugenda. Ensisi n'ebakwatira omwo n'okulumwa ng'omukazi azaala. Omuyaga oguva ebuvanjuba ogumenyesa amaato ag'e Talusiisi. Nga bwe twawuliranga bwe twalaba bwe tutyo. Mu kibuga kya Mukama w'eggye, mu kibuga kya Katonda waffe, Katonda anaakinywezanga emirembe gyonna. Twajjuukirira ekisa kyo, Ayi Katonda, wakati mu yeekaalu yo. Ng'erinnya lyo bwe liri, Ayi Katonda, ettendo lyo bwe liri bwe lityo okutuusa enkomerero y'ensi. Omukono gwo ogwa ddyo gujjudde obutuukirivu. Olusozi Sayuuni lusanyuke, abawala ba Yuda bajaguze olw'emisango gyo. Mutambule okwetooloola Sayuuni, mukibunye, mubale ebigo byakyo, mwekalirize enkomera zaakyo, mulowooze amayumba gaakyo, mulyoke mubibuulire emirembe egigenda okujja. Kubanga Katonda, oyo ye Katonda waffe emirembe n'emirembe, y'anaabeeranga omusaale waffe okutuusa ku kufa.